tulina obukusoomozebwa okw'abaami abakwana abakyala abafumbo. Emirundi egisinga ate omusajja bw'aba aleese ejjinni lye nga limulinnye ery'okwagala omukazi w'omuntu, omukyala ono ne bw'amugamba nti nze ndi mufumbo, mwana wo tugusajja ogwo ogwononefu guyina engeri gye gukifuula nti si kikulu. Omukyala omufumbo alina engeri gye yeeyisaamu. Omukyala omufumbo alina ekitiibwa kye yeetekako ye nga ye. Omukyala omufumbo alina obudde bw'atambulirako, alina entambula ze ziba njatufu. Ffe twogera gye tubeera, twogera gye tulaga, twogera bye tukola. Minimum omuntu alina okumanya nti oli wandegeya, oli wandegeya ba mu saloon. Omukyala omufumbo alina okuba nga waali wamanyikiddwa. Era olina okuba nga omwami wo omwogerako. Mubikweka, muli mu biduuka byammwe, muli mugundi, you do not say that you are married. So ono akanya kukwana bwe weesesasesa naawe nnamuvaako naye toyogera nti olina omusajja. Omwami wo mwogereko, omwami wo mulaga abantu. Show people your husband. Bwe muba muyina bupate obwa farms zammwe, muyina company, mukoze simanya company party, simanya kaadi eyi yeefulume ng'eriko Mr and Mrs. Ezo retreat ze mugenda musimanya mugenda embalala simanya ki, bagambe nze omwami wange ekisoboka, bwe kiba tekisoboka nakyo kibeere nga kitegerekeka. Naye bwe wabeerawo omuwaatwa ng'osobola okubeera n'omwami wo, please, for your sake, for your sanity, for your children, for your family, ensi emanye omwami wo. Abantu babuulire nti olina omwami, abantu babuulire nti olina omwana, tekiina kye kikukendeezaako yadde wabula okukuprotectinga, okukutaasa n'okuba nga abajja okutawaanya bakendeerera ddala. Abakyala balina ebyo balowooza nti simanya bw'anaayogera nti ali married ate tajja kupwanibwa, olimba aye tebajja era kukwana. So tugamba nti kiri mu bufuzi bwaffe okuba nga tuteekawo distance wakati w'abo abantu ababa batusemberera.